Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturuma ffe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipaga nesindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba abekima tugatte engalo tuziwe bannyinaze omulimu gwe bakoze. Abannyinaze ababiri ne bazzukulu ba Kayiira nammwe nziwulire. bannyinaze mutuule mmwe babiri. Mutuule. Wadde ki? Naye kale mulenzi ogenda kwekoza mwannyinaze asembye nokwatagala kannasu n'ono asembye nakwatagala kannasu. Mulenzi bagenda kusika mpola weekoze gatali mu ggumbo onyeetuula. Ono si neegenda tugenda muddamu nkya. Obakwata womenyeka. Matulabe dance. DDT. Kale kyobakuba edayagulaamu awo. Soni era mwannyinaze omwaka ngwe ebigambo byayogedde mu nju abiddiremu katono abatakansi. Tumanye nti mu nju omulenzi yazaaliddwa dda ne wano atuweeka background akabadde mu nju. Mwannyinaze tubuulire yaani ku lwani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Batata bakuwulira bali wuyi wange nabo bali namayumba nabo bakuwulira ab'emikwano ono ye mwami waffe lwa muwala wange akalumu zimbira wekka balabe tiraleese eddala omuntu alilikibon lakibon amwenya nolabye eddala nga mwattu alina ttinyo nyingi mwenya mulenzi mwattu limwenya wetuwulire mulenzi. Kale bannyinaze bwekuba nga yegulirwe ye mulenzi gwe musiimye ku lwa muwala wange Adija Nalukwago tekiriimu sitaani muyinza okuddamira bakubayo emudeyagulamu emwemu netuddayo enamayumba netuleta kawala kattu ka Nalukwago. waliwo abadde beesunga omugole abadde beesunga okulaba omugole bakayimba bakayita omugole njagala obalaga eddansi abange endaliza omugole waliwo abadde beesunga kanki yasuze tuteekale nga nesuusa omukolo kakatimu okulaba abakole embala byewabula
Mwateke mwanoze kunyime kundombase mukalemba kubongo bali n'abakaddenja bakoza biyo muliro popo kalonde koti netikuka abazadde batuzalire kuzala kujagala walala kutumefe omwana geze olwo epitole zulondoga omwali ne kayayana omushifazi zambazeko omwagala batanya kulimba akankuba omuziki obulira omubali empise ngoma yetike akalipanane sindikagano zolaga okulaba omugole omwanya omwana mulabe ebiso yagala okulaba omugole mwena watondi nakirandamdo yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mububire yagala okulaba omugole akalipanane sindikagano zolaga yagala okulaba omugole nalawanyumya omwana mulabe ebiso yagala okulaba omugole mwena watondi nakiraba endondo yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mububire yagala okulaba omugole nalawanyumya omugole alinga kibebi bitufu yanabimata atano wakumbuza kazibesekereza omusemereza obuwera ozuula abatume n'abagole ati kyuka obawulire ekirina yesiba omugona eno embaga yegyamu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owenugwakimire tewakozere ku mmere yokunyakiya kakuba omugole owulire omugagga otegese buli abalipagala sindikaganazo abanya omwana mulabe ebiso yagala okulaba omugole nawe toninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wama mubulire yagala okulaba omugole ebengera abaana abanya omwana mulabe ebiso yagala okulaba omugole nawe toninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wama mubulire omugole wewe jangu katonda wakukamalenge baliwo abazaalira kulaszenga omugole oliwake mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole aliwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzibe ekimere tukirye emizira giruke tubukkiriza abagole katonda baleerengeze musale mwale mwase mwale mwale bambi mukinyumire bayibayi mwenze njagala okulaba omugole baana abatatona njagala okulaba omugole okay Engali ziriwo akalulu. tekayo ndalimba n'omulungi ona dasi Bija werekale. Bija nakuno. Bija. eza ku microphone Haya. Bija yangu. Wati. Watu kubakaina na ziriwa. Twazekulu. Aliwa. Simba mukulu gw'itawo. Opo mwana wange omuyimbi wangi taata badde nkusaba wadde ng'okutwala sipiidi naye ate wano oli waka kubiraayo amakati g'akayimba kuwulira nga kusinga ku lwa muwala wange Adija kubirako amakati waititi olabe baganda bo ne bataata b'ensanyu bali bagenda okusanyukamu wano piga bakyabagaiye muyo
omwana ono oyo mwana waffe waka wano era oba olina omukolo buli kyolaba video coverage ya mwana wa waka muyimbi buli kirungo yakirina ffe buli mukolo gwe tuba nago tukuba bukubi ssimu najja nga bw'omulabye sobi owange taata omulungi kanve mu kalegondo nti omusota gwa ssente tiko gwali semunaano kkiriza nkutegeeza kuno kwe tutudde wetuli wano ku kyalo Sagala kirina ebyafaayo biruwa ssente zonna zewalaba ku mulembe gwa Amiini gavana yaliko ng'asayininga mulo yava ku Sagala kuzengalo z'owuliraotedde kati oba gavana yavanga wano ebyafaayo by'ekyalo tiyali asayinga ku ssente za Bank of Uganda yonna yavanga ku Sagala kuno kati kkiriza ettaka eryange ngenda kuwaako obujiiko bubiri abeewuwo babugjeeko bwe bamala okuggyako suubi kutwale katuuso akaddirira okukusiibula era selekta kampedinda sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenna watonninnya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotomera abagole oba tijja tije okola ngeri y'obuleka kati kyuka obawubire bugenda otandika ensonga ojanjula kati wattu sisita buli lwogwa mu kifuba kya Deja ne Abu naye agirako kiki nnyo Abu sigala gy'oli mbuki katubagambe mwenyinaze ebigambo byebyo mbuki Mola isaawo obubaka kabi kali mukulwa ye eddoboozi liri wansi Mola mwanyina papa atutumye Abu ayagala abantu bangi boogera naye agambye Abu ayagala abantu bangi boogera naye agambye kana akasengejja ayagala osingejja ebigambo byonna abantu beboogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for being so smart. Welcome
Wow. Omukolo gwolabira. Mayor Brown. Wow. Funa socket bbiri. Love you and care for you till death apart. Wow. Yeah. Taata omuzungu omuddugavu omulabye? Omuzungu omuddugavu twaze naye. Abazungu sobola biddamu. Wabula ajja mugamba nti Keerabiddekeeko. This Fanta, Waliwo kajuisi kano. he has said, you so fantastic. what? Gwe asinga mu byonna. Okay. Obulungi bw'akagaano gejja kaana kanyamu. Karibu. warahmatullahi wabarakatuh. Wange. Bwe tutyo. Agambye ayisikanuka Wange. akwagala nnyo nnyo. Wow. Bagamba genda era lisotuleti nnyo nnyo nga wetuira agamba era tajja kulatunga paka n'agamba ebbanga inshaallah Myaka 15 iweddeyo. Sorry. Kkiriza bamula abakulu edeyagulamu esooka. Deyagulamu empu emala. Ejezo neddandira baliroola kujja. Naye bamubedde yagulamu awo omwana omwana addeyo ekikyusa. Mula babakulu babadde yagula. Kimundu atwongera okubeebaza olw'enteekateeka ennungi yetaata. Era mwebale kujja nze engalo z'owulira obuuyi buno. Sababu abawe musinga okwagala bwako maamina. Ab'ebifaananyi mumala nga ng'ompeereza omulenzi. Sindikagano z'olaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulabe ebisa. Bazzukulu ba Mugema be bakuzaala. Tuli mu kintu. Wano oli wammwe. Taata bwe bannamba etulungamya eri ewa Ssaabasajja. Weewaawo. Bwe kaba akabonero akannambika bwe mbasaako erabidde waka nga kali mu kkooti. Ssaabasajja yasindika Katikkiro. Nnaku z'omwezi ne basayininga ekiwandiiko ne bakinkwasa. Byonna ebyatusomesebwa nga mbitadde mu mutwe nti nga naabitambulirako ng'omulungamya n'empeebwa ennamba 353. Ndabira wa. Obadde oli 353. Oguli ddadi. Ndi 354. Ani akulembera munne? Simanyi ani akulembera. Mukulu Ye ddadi. bwe gubanga bwe gutyo bwe guli. Ye. Kkiriza nanga omumanye 354 Ssemwanga Gaddafi muzzukulu wa Kisoro pangalira mu Kyotera Town Council. Kyamazima ndi retired teacher mu COVID-19 ndagenda ku mulanga gwa Katikkiro mwanyi terimba nange kati mwendiringira Twagira ekirwadde kiri kirowa COVID. mukulu natandika kampuni gaggadde ndi director wa kampuni emu era bwenva wano nze director waayo. Kampuni eyo ekolebwa abantu 3. Asooka. Nyinamu kondakita nyinamu n'abasaabaze. Osaabaza bantu buli. Kati nze director waabwe. Ye. Kati bwenva wano ngenda kusangayo maama w'abaana ate abaana be basaabaze. Sebenaziwa mama w'abaana abaana ate nabo bazigabane. Mubakala kati. Naye mwebale nnyo abatuwa emirimu. Wano nno nange mba waka. Wano mba waka. Tweyanza taata. Naye nga neebaza abatwongera okutuwa emirimu. Nziramu okwetonda. Nti si nkola yaffe okuvuga omukolo ku sipiidi. Wabula omukolo si kikwate. Nti tuvuga omukolo okusinziira ku budde bubeera. N'essuubi kusaba era omulundi omulala abantu bo bategeeze. Ffe ab'enkima twali tubasuubira ssaawa 6 gwennyini. Kale oba mubadde kikeerezi wakati w'omunaana. Lwaki ne batuuka ku munaana? Ku munaana kati mulundi abagambe tinaffe tuteekateeka ne tubalinda. Mulundi omulala gwe kokwatanga omugole ne bestman we ebirala biri kusanga. Kale omukama abatuuse bulungi
Selekta nkubira mbasiibule sinamudde bubi taata zengalo kirasiki oyo omwana ali mu byoma mwana wa wano kirasiki zino zonna byolaba zino weema tebe tetupangisa tubujja wano kweseesi etubuleeta ewaka etubyawaka byonna nga bwobi ate eno tiimu gyolaba ya muwala waffe bagiyita team of Shifa akola ku Spark TV byonna byawano obwedda bwe tuli alayivu ku Spark TV banewulira engalo olw'ekyo kale olweteekateeka ennungi ye taata ava alhamdulillah amiina ava oba omusaba alhamdulillah ab'ekimavu alina eddaalya bwebaza twongera kumwebaza alhamdulillah amiina alhamdulillah kale omwana ali mu byuma nkomezawo kaana Khadija mbasiibule nemuwaayo omutwalo gwa taata n'agukkiriza ate era obusiraamu butulagira tityo twawaayo kulane netegeeza tikono tayagala akoleki amanye twasiimye nnyo ebintu bye mwatuwadde ebyatuusedde Namayumba era badde alinda okulaba ku bintu ffe tuli bakkiriza nga pulaani bwetugamba bwekirungamya jjo bwawaayo kono tamanya tusaba Allah nnyini buyinza abasasulemu ekisinga mu byonna olw'entanda gye mwatuwadde sadakita engalo watuno obusiraamu mbwagala bweguli enkola eyo njagala nywera okitegeera nywera siraamu bwalambika buli kimu sobi kirisa wadde obusiraamu bwogera naye ate era wabitajja kulekeka atova ku nkola omukulu anaaba waali ebyomukojja bimo wadde birimu akoze eki byatuuse singa ajja kunkomezaawo akaana katto Khadija kajje ku keeki n'omuko mujje mu gaapu suubi mbasiibule namudde bubi taata namuleeyo ntuufu zengalo zino obungi kati akatuuse ako tebakuweddira okweyambise ng'ojjamu omuko mu gaapu babiribyatuuse nanzireko mu sitoowa eno kale Khadija bwakomawo okumwerayo ebibye n'ebyomuko taata kati omuko ne bwajja nadya kamale kudda ekitali mu sitaani kaba kadde nga tukwebaza olw'enteekateeka ennungi timutukoze bulungi nnyo nnini ddala mwana omulenzi agenda ogaba Dija jangu bonna ne banno bakwasa ebibyo taata mulungi kkiriza akatuuso kano tukatambuze kwetti abu njagala okwate obukulu bw'ensonga eno ensonga gy'okutte yomekezeyo ate otuuse okusabako Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewo muko kwasa emboga eno nga nkusaba mu butongole ompe Khadija abeere mukazi wange ebbanga lyonna. katuulire muko kyagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani anaagaana njagala kubasiibula era ali mu byuma mpa eddiina erikomyawo senga n'ekawala kange kale senga mpeereza Dija tumalinze mumpeereze teekayo kirasiki kumulamu kitumuwaire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangaatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenenda omwoyo butigutereire nesaawo okugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emuli agawala gakanuire
mujanjabye ensire galambwe ndita nsaniike mujanjabye ensire omwoyo gunduma nsaniike mujanjabye ensire ibaire dinduma nsaniike mujanjabye ensire abantu banvuma nsaniike mujanjabye ensire yotika wayiwolola bwe mpaniike mwibanga oba ndi mu ndoolo oba ndi mu kirooto tompita w'amaalo oba maalondeka kkiriza bwe kuba nga bwe kusiimako omwana omuwala tiiti agende namayumba akunoole kapo ka buwala bw'abataluddeyo nga nkusiibule tiiti agenda n'ebintu bibiri bye baakuwadde byonna ebyabamaama byonna bitwale mu nju lazima nti omukolo tuguvuze mu mbeera yonna ey'obusiraamu. Amiina taata. Era kkiriza yeebaze bazzukulu ba Mugema Ebbira Musingo. Ye taata. Alhamdulillah babadde baguneekereza nnyo. Bazzukulu ba Kayire engalo kkiriza naawe nkwebaze ye olw'enteekateeka ennungi gy'okoze ye nti obadde mwana muterezi mulungi bakuwenga. taata gamba mumpe engalo. Suubikkiriza nkutegeeze Yeddade. toyogera na 354 Bwakabaka bwa Buganda gwani abampe engalo omwana omuwala bw'akomawo. taata omulungi bakwongere engalo temubisaagiramu. Ye dadi Haji Muhammad Lusiba ye agalamidde mu Kooki nga ne muzzukulu wa Constantino Mwavu agalamidde Bukobogo Kyotera. Ndi muzzukulu wa Zakariya Nsibambi agalamidde mu Kaliisizo awo. Ndi muzzukulu wa Nakirembeka Ingiriyala ne Waliggo ne musajja edira omutima omusajji akappiro muzibiro. Era tulina n'omubala Kababembe lwe neenyagidde ente omutima Sirya mange anzaala ye mukadde Hadija Nakabugo ku buuyo bwo ndi muzzukulu wa Mugema nziwulire. Weewaawo obedda bazzukulu ba Mugema be bakuzaala Ffe tuli mu kintu wano oli wammwe taata bwe bannamba etulungamya eri ewa Ssaabasajja. weewaawo bwe kaba akabonero akannambika bwe basaako erabidde wakanga kali mu kkooti Ssaabasajja yasindika Katikkiro nnaku z'omwezi ne basayininga ekiwandiiko ne bakinkwasa. Byonna ebyatusomesebwa nga mbitadde mu mutwe nti nga naabitambulirako ng'omulungamya nempeebwa ennamba 353. ndabirawa obedde oli 353 bwe buli dadi ndi 354 ani akulembera munne simanyi ani akulembera mukulu ye dadi bwe guba nga bwe gutyo bwe guli ye kkiriza nange omumanyi 354 Ssemwanga Gaddafi muzzukulu wa Kisoro pangalira mu Kyotera Town Council. Kyamazima ndi retired teacher mu COVID-19 yagenda ku mulanga gwa Katikkiro mwanyi terimba nange kati mwendiringira twagiro ekirwadde kiri kirowa COVID. mukulu natandika kampuni gaggadde ndi director wa kampuni emu era bwe nva wano nze director waayo. Kampuni eyo ekolebwa abantu 3 sooka yinamu kondakita yinamu n'abasaabaze. osaabaza bantu buli kati nze director waabwe ye kati bwe nva wano ngenda kusangayo maama w'abaana ate abaana be basaabaze. Wa maama w'abaana abaana ate nabo bazigabaneko naye mwebale nnyo abatuwa emirimu wano nno nange mba waka wano mba waka naye nga neebaza abatwongera okutuwa emirimu nziramu okwetonda nti si nkola yaffe okuvuga omukolo ku sipiidi wabula omukolo si kikwate nti tuvuga omukolo okusinziira ku budde bubeera. Essuubi kusaba era omulundi omulala abantu bo bategeeze tife ab'enkima twali tubasuubira ssaawa 6 gwennyini kale oba mubadde kikeerezi wakati w'omunaana ne batuuka ku munaana kati mulundi abagambe tinaffe tuteekateeka ne tubalinda mulundi omulala gwe kookwatanga omugole ne bestman we ebirala biri kusanga kale omukama abatuuse bulungi Selector Nkubiri Dinda mbasiibula namudde bubi taata zengalo oyo omwana ali mu byoma mwana wa wano Kirasiki
zino zonna byolaba zino weema butebe fe tetupangisa tubujja wano kweseesi netubuleeta ewaka bintu byawaka byonna nga bwobiraba ate eno tiimu gyolaba ya muwala waffe bagiyita team op Shifa akola ku Spark TV byonna byawano live ku Spark TV banebulire engalo olwekyo kale olweteekateeka ennungi alhamdulillah nagwa oba omusaba alhamdulillah abeekima gwalina eddaali mwebaza twongera kumwebaza alhamdulillah alhamdulillah kale omwana ali mu byuma nkomezawo kaana Adija mbasiibule salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe kola keya muntu oli azazi twerinanga mumulaba katuulire ebigambo bya Hadija muwaakangwe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukando Abdul ese ekitabo kino kirimu ebintu bingi naye byonna sigenda bitotola olw'obudde naye mulimu ennaanansi kuliko obufunika tegeeza ofunika mutima muli omulungi wange Abud wadde ekikiro kino kuba kyensoose okufumba ate maama teyasobodde kujja mutwaliragire ng'alyako inshaallah. Omwana omulenzi bagenda kuyimirira wali obuyi buno mwe abazze abeewange mujja kujja mubasikako mu mukono bazukulu akayira bwetuti Dija nga bwetutambula bwe tubasibakako mu mukono bwe tuweta sobe sooka ojje tukole kano nkusiibu aba vidiyo mukwate kano nga tuggalawo ziri ennaku z'omwezi gwemenya tenvu bwekyo tubanga tuli mu kumaliriza omukolo gw'omwana omuwala Dija ne Abu Beka maka ga bakadde baabwe esagala kumulamu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeije
Nsaniika omujanjabi ezire Galambwe ndita Nsaniika omujanjabi ezire Omwoyo gunduma Nsaniika omujanjabi ezire Ibaira dinduma Nsaniika omujanjabi ezire Abantu banvuma Nsaniika omujanjabi ezire Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa